Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mbutambala eno uziseka baito batya ebulo mbutambala tuzze okubeera nga baganda baffe batereza enzikiriza era nga kino kyandiba ekiggwa oba essabo nga mukirengera oyomba buyitirivu. So mulimu guno tuzze nago tubeere nga tugukwasaganya. Obedde omulimu weeguli munene insha Allah. Ekintu kinene twatambudde Abdul Fattah ne Sheikh Ismail Mutumba. Obuyomba bw'abakulu ababadde abakulu nga bwe mubulaba buyitirivu, naye leero tugenda kubuleka ku ttaka. Olubiri lunene bweru. Lubiri lulamba. Kamala okwetooloola lw'oyisa oluli embiri size zino ssebo kano kaggwa. Naye obuyomba bwo buyitirivu. Obuyomba bwo buyitirivu banna, naye ensonga ejja kubeera nga eggusibwa insha Allah. Ekitukoze obubi ka network kayinza obeera katonotono, naye kale ekiggwa kino nga bwe mukiraba n'obuyombayomba ebyotoyoto byebibadde ebyabakulu bigenda kusuulibwa ku ttaka, bigenda kubeera nga bisuulibwa ku ttaka insha Allah. Kawasookewo okubeera nga tukola darus entonotono insha Allah. Sheikh omulyango si gwe guli? Baleete ebisumuluzo. Teke kale tugire tusooke tugire wano. Sheikh nyamba aka ngamba obuzinda mukolenti akamu kawe mukadde waffe akamu kawe akuliza bera akola oza kujja nga tekabizini katambula. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyene matenda amalungi era amajjuvu agatalimu bukendeevu bwonna addo bubi bwonna. Yasinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu khaliqu samawati wal ard, ye mutonzi w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. Allah subhanahu wa ta'ala yatuleeta kuno ku nsi kubeera nga tumusinza, naye abantu bangi Allah bwe yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti teyatonda majinni n'abantu okujjako yabitonda kumusinza. Ab'ebitiibwa, tuli ku kyalo kino nga baganda baffe basazeewo okubeera nga bajjawo ebintu ebyateekebwawo okubeera nga bava mu bintu ebifaanana bwe biti. Bino bintu bitonde bya bulijjo, tebirina maanyi, tebirina buyinza. Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda eggulu n'ensi kuno kwe bitambulira, naye abantu bangi babigulumiza ne babifuula nti nno bya kabi, bya mutawaana, bya ttabbu, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yabeera nga abissa mu nsi. N'olw'ensonga eyo twagala kubagamba kino kyennyini kye kigambo
الشيخ محمد عبد الوهاب يمكن بيقام بيا عليه رحمة الله ويقام أنت إذا دخل الشرك في العبادة فسدت وأحبط العمل شرك بواينج لما إبادة يومونتو أجسانياو نقواو bantu banji bayina ebintu ebifaanana bwe biti nga basaala bantu banji bayina ebintu ebifaanana bwe biti nga bagenda e Makka bantu banji bayina ebintu ebifaanana bwe biti nga babayita Bajati Kanifa Bajati Masituula n'olw'ensonga eyo twagala kubagamba nti omuntu tasobola kubeera na bino bintu n'abeera musiraamu message eno etuuke ku bantu ffenna abali mu nsi ffenna nti omuntu tasobola kubeera na bino ne bwankubadde ng'olina erinnya nga lya kisiraamu n'obeera musiraamu okiwulidde so omuntu yenna bw'afa ng'afaanana bw'ati ng'alina ebintu ebifaanana bwe biti n'abifiirako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wayo be bantu be yayogerako n'agamba nti khalidina fiha abada bagenda kubeera mu muliro lubeerera tebagenda kubeera nga baguvaamu n'olw'ensonga eyo tukubiriza abantu mwenna gye muli abantu mwenna nga mulina amannya ag'ekisiraamu naddala sheekh yagamba nti la tusamma ibada illa ma'a tawhid mukimanye nti byonna byokola osaala osiiba abantu beetekeratekera lamanza n'olwaleero naye byonna byokola ng'ofaanana bw'oti ng'oli bw'oti manya nti oli musiraamu kubanga ekigambo kye twayogerera kigamba nti la ilaha illa Allah kitegeeza kumenyawo ay la ma'buda bihaqqin illa Allah kitegeeza kumenyawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ensonga y'omuntu bw'oba tobiddeewo era baganda baffe oluusi abasajja bakulu ababeera mu bintu bino oluusi abali mu nzikiriza ebyobuwangwa n'ennono bano abagoberezi ba Kabona Jjumba aligaweesa bo oluusi obasanga nga balina ekigambo kyabwe tebaga nti obusiraamu amadiini gatusanga n'ebintu byaffe kituufu gabasanga n'ebintu byammwe naye amadiini ekyagaleeta kujjawo bintu bino era kyova olaba abawarabu bwe baali bano abagamba mbw abawarabu bali kuffe tuli ku nzikiriza y'abawarabu ekyo si kituufu kubanga abawarabu baalina bye basinza ng'obusiraamu tebunnabakola butya tebunnabakojja si bwe kiri muzeeyi era babu jahali babulahabi baani walidi bni mughira n'abalala aba Quraish obusiraamu bwe bumala okujja ombaka n'abagamba nti qulu la ilaha illa Allah bamubuuza ekigambo nga kinene nga bategedde nti nno kyabagamba kitegeeza kuva ku shiriki kugenda ku Allah ne bagamba nti ajaala alihatan ilahan wahida afudde bakatonda baffe bonna n'abafuula mu katonda omu inna hadha la shay'un ujab ekyo kyewuunyisa bakimanya nti abagambye kuva ku lubaale abagambye kuva ku mukasa abagambye ku muwanga abagambye kuva ku kibuga bave ku ebyo basinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka n'ensonga eyo bagala kutegeeza abantu nti omuntu yenna n'erinnya ery'ekisiraamu naye nga mu nzikiriza mulimu nti olina okubeera ne bino manya nti obusiraamu bwo toyinaawo era bw'ofiira awo n'ofa nabyo n'ofa ne lubaale n'ofa n'ebibbo by'abalongo n'ofa n'ebifaanana bwe biti n'obuyumbayumba zino buloka tezirinaamu makulu kiwulidde Allah subhanahu wa ta'ala bali abyogerako byonna bye tugenda okusanga omwo munda embugo ebulibaliba n'ebifumufumu Allah yagamba nti innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya ebyo shaytaani byetiisatiisa n'emikwano gyayo esobola okwefuulafuula abasobola bino bye mulaba mbu abantu yazadde timba abantu yazadde omusota amanya abantu atwala tugende innama dhalikum ash-shaytan Allah byaga nti ebyo shaytaani yebifuulafuula naye ebikolera ku baani ebifuulira ku baani yukhawwifu awliya etiisatiisa nayo abo bakabona Jjumba etiisatiisa nayo baani ne batiisatiisa abantu bulijjo Kabona Jjumba agamba nti tukwata ne tugenda mu katale ne tujjayo embugo ne tuzookya ne tuzigula ne tuzookya era ensonga lwaki tukyasavaivinga naye twagala kumukakasa nti tetwokya mbugo wa innama twokya ebine lubaale ave mu bantu abeere nga abantu badda ku tawhidi ku nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala gye yabatonderako kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna yabatonda nga basiraamu njagala kugamba nti abantu abalina enzikiriza bweti bantu bangi balina enzikiriza efaanana bweti waliwo abantu nga babitya n'okubitya okiwulidde bino tebirinamu kye birina era bulijjo Dr. Adam Senjala agamba Kabona Jjumba nti oba ayagala okukakasa nti tetwokya
imbugo atuwa amasaba agage tugayingiremu tugamujirewo kubanga emmandwa ze ziba za mutabukako abantu zabatabukako zino emmandwa zitabuka ku bantu n'abannanyizo ne zibalemerera abantu bangi babirese ku byalo ne bibalemerera ne bitandika okutirimbula abantu nabo bennyini ne babyeyambula ne babidduka wa hakaza so bifanna bwe biti barakallahu fikum si nzikiriza yaffe ya busiraamu bannaye no nzikiriza ya byabuwangwa na nnono nzikiriza ya byabuwangwa na nnono tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obubi bwa shaytaani tusaba Allah atutaase obubi bwa shaytaani n'okutiisibwatiisibwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala n'obutamala biseera saawa zino tugenda kutandika okubeera nga tuyingira mu mulimo gwennyini ogwatuleese okubeera nga twandaaza insha Allahu ta'ala okulaba nga obuyumba buno buggyibwawo biidhinillahi ta'ala naye ennyumba tujja gibalekerawo bannannyiniyo bagirusobola ogirundiramu embuzi oba enkoko tetujja kugyonoona tujja kugjamu ebirimu naye buli obutono bwo tujja bujjawo naye ennyumba eno ennene esobola okubaako omulimu omulala gwekola terina mutawaana era abantu totya kugisulamu bwe munaaba mugaanyo gisulamu nze nga nzija nundiramu embuzi netoyi tetujja gijjawo eno toyi tetugala gijjawo neno nyumba tetugala gijjawo neno nesabedde nyo tujja direkawo tugenda kujjamu ebirimu bye batiisatiisa nabyo abantu ebibugobugo tubyoke yo tugirekewo tugirundiremu enkoko insha Allahu taala muzeeyo nakigamba bannanga tesibalaba balazeewa baleka balcyanoonya eri nankani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبز الله سبحانه وتعالى يتفول abasiramu alhamdulillah ati natufula abasiramu natufula abakiriza kubanga omuntu aze mu nsonga eno oyo ye mukkiriza abasiramu bangi babeera mu nsonga ezifaanana bwe ziti abasiramu bahaji tubeera bakola nnyo ne bayamba nnyo abasiramu nga baki bashiriku ate sebo fa bakwembere ntubera mu tabbu abantu abayamba nnyo abasiramu n'obagira ki obagambako abasiramu omuntu ali mu ndowooza eno baana bange bano boolaba bonna bano baana bange mbalese basobole okubeera nga nzibwe n'abanvuddewo nga bamakira ekintu ekyo kibi ate nesaba Katonda ne mwebaza kubanga singa nfudde mu nnaku zino basinatuuka lunaku luno ebintu byonna bye twajasobola gana bikonako baga nti ate olaba musse oya byamuse kale nensaba nnyo Katonda tusize ddala ku nsonga eno anzite nga amaze okumaliriza ensonga eno kubanga abaana bali gati tate yakirimu katubijjawo beyonoonye ekujja nga beyonoonye nebunja ne babyagala naye nga balaze nti ekintu kibi kubanga bajagiddazo ne mukyala wange oli ebintu biriwali bannaffe twayombagana bagobawo ne bagana ffe twabakyawa munadda kale najagala kunsaba agende wamukuto waffe ffe agisula namandi totenda kumusobola mukambo muzibu wabanze kanjende nga ntambuza ekintu ekyo mpola mpola insha Allah era ngenze ngoba kubufu mpola mpola kusaba Katonda ateremu obwangu omusonga eno atugiremu obubi buli mukino atugiremu obulungi buli mukino amina ya rabbal alamin subidde biga bijja ku matandiko omuli inshallah barakallahu fik akananka so koleta kabasi tukone wana ene nyumba yesigalewo eno tugenda girundira mu enkoko naawe wamaasenga olaba otya nze mbadde njala eno nenene tukone buno obutini eno ndaba erimu esobola okola emirimu bebanoda bajja tutandikira wano tina kyetuyekawo wano buno otuba tumenyekeze tutandikira kwenu omukyalo yayinza okugenda kwesi olwagala okusi
ng'anoonya bintu bye bino. Amabaati. Alijja n'agitwala. Osi yaliwa lwaki teyazze? Yagamba leero ajja kujja yampadde kapula kano. Kamwade fine. Kaliwa kandaba kapapula. Ate chairman. Chairman ye waali. Nka ndowooza badda sansanga ali mu nnimiro. Tewali bisumuluzo. Ubona akola bwotyo. Kati saago badde omutya. Kubanga ebintu bino bingi. Amabaati gano bagenda gajja kukola ne bagenda gatwala. Tetubyagala Haji, tulina bye tubyagalako. Nze nakulembedde olutabaalo. Bino? Kwata kanta. Tujja kateka sekabifata kateka kugona. Malizemu. Biriwa? Biri eri? Abiri byali budde muno. Abigenda mu. Bino tubye tugenda byose biri. Ebyagundu. Nene nyumba mujiraba. Ene nyumba terimu kintu. Nakatono. Biri bye tugenda okujja muli. Bali bye bagulumiza bye tugenda okujja mutwoche. Enyumba terina buzibu naka. Kati ne batufudde. Tebagenda kuddamu butatusabira. Kyetugambye nakujja okugimenyawo kye gisinga obukulu. Bano kisaana kisinga obukulu. Tuli mu kutaasa gwe. Tusobola ogikuba kakumbi. Bismillah. Ajategeeza ti mwebiri. Kati mukole bwentu. Nedda Sheikh Abdul Fattah. Kona wali waggulu. Kona waggulu tulujjemu bujjobe. Oluddi luveewo. بسم الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Kuna ochenguru kwanguwe azinda kokona side eyo jagala soka tuyingire wano soka tujjemu ebintu bona bidira bijja kuyikira yeri babadde bayita bakatonda baabe basigukuddwawo oba muyinza okugenda ne mubikka ensawo ya ddungu naye ensawo ya ddungu ayinza ogireka muno njagala kufuna kutusooka tuddemu luno oluggi kona awo oluggi olwo luyiike kapapula tugenda kaleka tetulina jajja aliwa jajja wali awo tekikoona kati poliisi webeesenguka emundu n'amasizibu n'ebitwala tasoboka naawe ne bwejja ati ngamba bannanyiniwa otiddeyo sityayo naawe sokoleke tewali kirimu naawe lindako nfuufu gye mbadde ntaka waliwo nju osaalirayo nosaalirayo eno nju nanti wano kati wano bateekawo olugoye kati eno gyakyusiza amaloboozi
okategedde wano watuusiza amaloboozi ne wali n'akyanga omu abeera wali omulala abeera wano ndale baba tuse ye baba tokitege wangi wangi wano tewali kyakukola wano tukone wano tewali kirimu wano tugende tukebere buli Vai mwana iwe nguni. Lete akakona wano. Adena mwenye yake msanganyiko kabisa. Ndio kumeoya bwerere. Temuli. Babi bwana ntawe. Akapita kuchabalala. Kazi maboni yake kipindi. Ndikuzingi togomanya. Bozo bawali wenyini bakamanya nti. Waliyo embuga eyo mukadde wa tukole omulimu guno munene kyekose sati ajatisafiina omulimu mugwebale guno taki walla kuwemu obulungi obuli obulimu waki walla kumusana abukyabe ne bannaffe abatandikawo ekikolwa kino taki walla ekituufu kyabalemera bakiddukako nabo bakakasa nti kyebaali batandise kikyabwe zijja kuluma nebagamba olaba babagamba nze nava wano ewakabonawayo teka bategera tujja kujja babitegeera wakabona jokaseeka natuukayo naye nga waliwo omulwadde yakwaka akiside naye wafeeyo faji ngaga faji bankubira angamba kituufu faji wangambye mulwadde nti mulwadde aliruda abanga nti ali mutono nkumbi nje aja ngamba abona jimba nkumbi dabagira enkumbi tajja gisobola nentuukayo ngenda ku simu enkumbi tajja kukola mwanyi nagenda ba kino ekijine ebisaba etamanyiriro litamanyiriro nendiyingira wajumba awulira omululu genda otandikire kali akako tokoonaawo nawasekalubata aja tumulekera akakagotize tidoaya waliwo enumba zijja kuluma watagoli alina omuti omuwanvu ino likabiri edene eryo mutulirekedde nyumba zijja kuluma awo
Kobana mbadde naye njagala tibalekera. Mutwagala Kabiru lino. Ali agambye. Ibrahimu alayhi salaam bwe yali atakali yalekawo eddene. Yali ambaze embazi. Yalekawo kabejja. Yali ekere embazi. Kwate embazi lijeyo yaba kumubuwaga. Mumubuuzi oyo mumubuuzi. Ndikanga kyanyega. Mwale mwagala kuleka okuudi. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Huyo kubuloka huyo. Mkono tuende. Bagana n'okulima wano. Tulina okwerimira. Tutaliwo obuzibu ebyo. Akola bose. Teta akabiriti awo yoteramu kutya. Akabiriti. Tugenda kasembe ayako. Kaloma kalalanko. Kalasaka. Kadobanyo kadoga. Uyo awo. Uju. Kutafali. Mama tuwe kumuliro. Kutafali. Ingira munda. Bibi. Munda. Ndio mwandu kwa kali mkalanko mwitiri. Be. Yabyakuderi wansi tugambe tukakugenda walimu ino kiwedde mana tutubera kwekyo naga kweka wedde mukiibi uwa labanga mulaba waawo bembula bino ani yaleese omuliro mama yagenda kunajjayo kyonna tebulumu obwo naye bakuwa kizitowa kizitowa baba kikwate nangalo okibembule nzige bembula kadoma yennyonyi obwo nja kukwako eryati kakikwatolindeko naye owo abadde yakolawo ayika Nekaisimaso okukwatewa. Tulina muntu gwe tugenda kukwata. Teekayo mukamwa. Aliwokola bayiko muwe kano. Ya. Tunataka tuwafunye kono. Muliro guleetedda. Bw'onaatumika wali aji bw'onaateeka wali omukka gujja tugobawo. Sooka tukoone wano. Oba okola labayo. Kola booti. Obutazikira buteeke wano. Ose nyanguwa nakoledde dda siverite ya ujja kutagala bankuma yiri yawo maaso Kona. Tauhidi ku ntikko.
ate ekirungi kyalino terina wakati gundi terina nkondo wakati kigenda kutama bukutami kuzibitambala wa ate eri watu wasookedde mu ttawuni. Assalamu alaikum warahmatullah. Abali ku Sunna Islam Media baganda baffe basazeewo okubeera nga batongoza Allah yekka ate nga tusemberedde okuyingira omwezi ogwa Ramadan. Ekibeera nti bonna abakyabiina bino tebatawano ssiiba okutuusa nga beenenyeza mu maaso ga Allah mu mbeera ey'okubisaanyaawo, okubyokya, okubisuula ku ttaka, kibeere ng'ennyumba za shayitaani tezikyala nti affe mu kika tuyina essabo ly'ekika n'empewo z'ebika, kubeera kubuddisibwa kwa shayitaani na Iblis. Allah jalla fi'ala yatugamba إنما ذلكم الشيطان فلا تخافوا الشيطان يئس فيئس الله كما وخافني okunoonyezaayo emikisa, okunoonyezaayo baraka, okutaasibwa endwadde, kwejjanjabirayo